anybody who doubts Yoweri Museveni, either you are full, a genetically breast full. Museveni singa kibadde kika kyante. Twaligenze tufunako breed yeyo. These are facts nza kugamba ni musajja mukulu. Ekiragira kya waggulu ekya government. Echa president. Era bakyagamba abantu bafe bagende ku naturalizinga. Naye miyayo egimu ejja immigration giri mu kugi frustrating. Naye mitwe abantu bagenda gobwa. Kino kanchikugambe. Abantu bagenda kusibwa. Gwo munyarwanda yenna oba omuvandimwe ebiragiro bya nnyina biri very simple. Genda ku Minister of Internal Affairs ne National ID only. So kweka amanya gaabwe olongo lulunna tima president yatugamba bino byabakola tima malice hate. Yenze Haji Aruno omusomi w'edduwa asangibwe Bulumaji ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo nkola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu nkola kwabo abaagala okugenda ebweru buntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen. Radio 7 ne Radio 8 byonna gye muli bino kungu byabakeezaamu simanya Kawempe oyo Gasiya mwerere tebibakwatako. Genda weepakasize Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga tugamba tuteeke enkumbi ku bbega. Oba debate oba it's none of our business. Kera weepakasize Idi bwetuuka weegulira akanyama, Christmas weetuuka weegulira omuceere, Easter bwetuuka obeere nga weebeereramu. Kyekyo kyokka nze nabagamba teri munnabyabufuzi akukolerera gw'olina okwekolerera. Tebakulimba kino nkikugamba with authority. Nze ate yange ebeera hadithi kubanga bannabyabufuzi aba NUP mbeera nabo aba DP aba NRM aba FDC, so I know what I'm talking about. So byebyo ntandise olwo. Olidde era tombuuza tuleete ekibuuzo kyonna ekikwatagana ne Kawempe. Oyagala nkubuuza eki? Kati ekyo nkibazi bw'okibuuza kyeddiremu. Buli kyagala nkubuuza kyenjo kubuuza. Sijja kukubula ekyakumbuuza. Eno program ombudde kyesikubuuza kagala nkubuuza eki. Ensi yonna ekeera wano. Ngambaze mu baddiikuula. Mu bafeeke master nze Gashumba mi. No way. Mwami Gashumba tulizemu TikTok eno. Abantu bagate bamulaba. Ne tebandaba. Era abanupu omulaba era yataddewo embeera muleke kundaba basaaga. Sama kulika mu wiki simanyi yakutambulidde etya kusomooza n'ebyatuukiddwako. I don't know. Nali ekyotera mu mikolo gya UPDF NRA celebrating emyaka I think 40. Mukolo gwali mulungi nnyo. Mukama wange General Muhoozi Kainerugaba yaliwo, Commander in Chief Saabalwanyi yaliyo. Abantu baali bayitirivu ku mukolo. Namwe abavandimwe ba area mwenna abaali abayaniriza president mu bitiibwa mwebale. Finally nafunye akatabo The Mustard Seed Original. Akange baali bakabba. The Mustard kitabo president yawandiika. Kawoomu. Wokajjewa. Ate no bwe nkubuli enfuna gye nakafunyemu mutaka yakampadde. Mutaka mwennyini. Mutaka. Kubanga akange baali bakabba. Ate be bakabba n'obwali bookshops bonna ne babugulamu. Obulyo kati buli edite. Obulyo bukwatemu. Obulyo bukwatemu. Ne bw'osoma akatabo The Mustard Seed Original tya Museveni. Yoweri Museveni is not a joking subject. Nga Golola bwe yagamba. Kungu. Kayina njawulo ki? Kye baayitamu okuweejinga olutalo okuggyako gavumenti y'Obote okuva 1980 up to 86. Jesus. Sense of leadership eyali muli, committed cadreship, patriotism eyali muli sigira bakakati. Bwatuuka n'ayogera ku bagenosale role ye, n'ayogera ku Lwejema, n'ayogera ku Bakyaligonza, ogamba kino kiki? Tuliwa. Ekirala kye mbadde sipinga nko interest y'amaanyi. Bano abasajja baasooka June 1972 Museveni yagezaako okuggyako gavumenti ne bamukuba. 1972. Yes. 79 role ye yali y'amaanyi nnyo mu lutalo. Byonna binnyonnyola mu original. Yes. Mustard Seed. Era akatabo kano akadedicatingira abantu basatu. Mukyala we
abaana be basatu Natasha, Patience, Diana ne Jeno Muhoozi Kainerugaba. Ompulira. Akatabo kali nakaguddeko nga bonoogwa ku kyapa kye kyakubulako edda. Bw'osoma akatabo kali, sense of mobilization, covert operations ze baakola okuggyako gavumenti n'okufuga eggwanga lino emyaka 4 gye yakalifugira. Gwe underestimating Yoweri Museveni obusiru bwo babutuuka ku sino track eziri mu Uganda. Anybody who doubts Yoweri Museveni, either you a fool, a genetically blessed fool. Come again? Omuntu adawutinga Yoweri Museveni, you are either genetically blessed fool oba oli mulwadde wa bwongo. Tadawutingibwa. Omudawutinga mu kintu ekirala ne ku magezi. Actually waliwo omusajja mujju yagamba ti abantu nga ba Museveni alabika omu mu myaka 10. What? Alabika omu mu myaka 10. So Museveni asinga obugezi mu Uganda yonna. Kakati oba si asinga obugezi gwanga ni alifugidde ati emyaka 4. Nziramu kati nze nkubuuza. President Museveni ye muntu asinga obugezi. Nkubuuzizza emyaka 4 atufuza atya? Eno sikulaninga radio 4. Sikulaninga constituency. Nkugambye emyaka 5 gye yamala mu nsiko nga balwanira bwerere. Omuli abasajja abagezi nga batinye enfuzi. Bakiza Besigye, Bakayindo Tafiire, Batumukunde, Bajjeno Mugisha Muntu, Baserwanga Lwanga, Bakyali Gonza, abo bonna benkugamba. Na Paul Kagame. Rejema. Barwejema. Bonna. N'abeera nabo mu nsiko. Ng'anywera chai mu kikopo kya Tampeku. Sorry, ekigama. Bino bigama bya bigama bino bidda bajjajja fe banyweranga. Ebyekibati. Gwe n'omwana estimating? Ne ba professor abasinga ba. Yaliyo ne ba dokita gundi balule. Before 79. Kiseka. Kungu tubeere mu reality. Museveni singa kibadde kika kyante twaligenze tufunako breed yeyo. These are facts. Nza kugamba ni musajja mukulu. Kungu nza kugamba tewali muntu mu Uganda gwe interacting ngako na ye. Taliyo. Alabika lumu mu myaka 10. 10. Nza kugamba tewali general mu Uganda gwe interacting ngako na ye. Nina ba general bensinkana ne ngamba ono yafuuka atya general. Aina ekirabo fenna kye tutayina omugumiikiriza. Sikinene nyekyo. Bino byange ya sikola mujju yajja Uganda ti abantu nga Museveni alabika ogu mu myaka 10. So generation ya feno yo tuyinza obutaddamu kulaba muntu alinga n'abazzukulu. Omanyi rebel groups eyakadifeatinga. Over 21 rebel groups. Ensonga zo Congo ziweze mu 23. Actually ensonga ze Congo zikyasinza okubeera enyango okusolovinga. Kubanga bayekera be Congo tebagala buyinza. Baga the right to be treated like any other Congolese. Babere protected, that's it. Mbega iride munonya mustard seed kali. Sowing the mustard seed. Akakadde original. Ombuli. Akulage. Lidako. Yes. Beba simbule wa Matthew Ruchikaire. Bagende balumbe kabamba. Abantu abamu abali armed. Amanga the few yali Kagame. Yali armed. Paul Kagame. Emoloka yemere emufireko wali wafe Villa Maria. Ajireka watambuze ebigere adde Masaka. Alimbe meya we Masaka Luyondo. Nti moloka yange enfuddeko ngenda kumbaga nyambisa ku motoka. Nebe yongerayo. Ovanga ku muntu ya veruwero nakube mundu na wamba Kampala. Gulu atyaka. Paka Juba. Siga mazimu. Wechiri? Nave Juba. Ne bagikuba paka Kigali. Neve Kigali negenda Kinshasa. Kungunze nyine ennaku ku mutima kubanga fa abantu abamu abasoma tulire ennaku. Kati kankubulire. Last week for the first time nayagadde parliament. Last week for the first time? Yes, parliament yenu. Mboza lwaki. Nalabye kiri owakiwanuka nga wa submissions ku court ruling ya Supreme Court. Mao n'alumba
Seggona n'alumba n'engamba ayi Mukama. It was really beautiful. Beautiful. Yeah, I also saw that. You saw it? Yes, I did. Seggona n'awa brilliant submission. Kiriyo Kiwanuka n'aleeta. Mao n'aleeta n'engamba ayi Mukama. Parliament eno twetagamu ababaka 50. You noticed that? Yes. Eyo ye parliament 6 parliament yalimu babini byanyima. Mao bali. Mao n'akuga nti coach ne bebesaze omusango nga tokkiriziganyiza nayo oyina okugondera ekiragiro ekyo naye ng'okiwakanya. Okay. Kiriyo Wakiwanuka. Anthony General naye n'aleeta. Seggona n'aleeta n'engamba ayi Mukama. Battle of brains. Yes. Si bato ya kulwana. Waliwo parliament si ya ngumi. Waliwo nabadde nabo just ka information. Nga tulaba discussion eyo omu n'atunulira omu ku babaka ababadde close anaga ha kati ombako n'alowooza kapapula. Kapapula ke kaki? Betting. Ngalaga ekifaananyi nti ebyategera maaso. Tabitegeera. Ekiri mu mutwe kapapula genda kusiba. Kubanga tunulira Mao he's a certified advocate. Kiriyo Wakiwanuka is certified advocate. Anthony John Gwanga. Seggona the same. Kiriyo Wakiwanuka mateeka ye number 1 advisor wa government ku mateeka. Seggona mu magye yali badde Lieutenant General mu mateeka. That's the Uganda we miss. Nebo nababitegeera bakangojeka babasatu bewalabye. Abala batudde nga batulabye nga tebabitegeera. Kati kiringangaza omuntu abala babadde nga omuntu banatandika okwogera olukongo. Ababaka ba parliament. Bano bakiriyo Wakiwanuka. Bamao baseggona bande bakubaganya ebirowoozo. Nga bo bawuliranga aboogera Oluchina. Oluchina. Tibabitegeera. Leka kusaba baka. These are facts. These are facts. Chovola bera video ezo tiza trendinze. Owulira. Seggona kiriyo Wakiwanuka Mao balinganga Lamborghini. Lamborghini tekuba bulango ku TV. Kubanga target audience y'abaguzi ba Lamborghini tera ba TV. Kati fa bategeera ebintu ebyo. Tuli batono. Singa badde bakoze byekidikula buli WhatsApp group kyali baddemu. Eggwanga lyafa. Singa balinye ku meza. Eggwanga lyafa. Kiriyo Wakiwanuka Seggona. Ani Mao badde nga boogera Olulatini. Nga abantu batona bakuba engalo. Nenne labye nga ababaka bonna bakyusizza amaaso nga baga kino kiki. Kino kiki. Balinga abalaba comedy. That's the parliament I miss. Actually, I also loved what I saw really. It was amazing. Mao yalese. Yomuna asumulula. Oshegera ndozi. It was so beautiful. Kati shoza mwaga malozi nzigazanya. Omukolo gwadde musufu nnyo. Aba UPDF myaka na mwena. Myaka na mwena ogimanyi kwa muli mu buyinza. Mukolo gwali mulungi nnyo. CDF yaliwo. Speech ye yali excellent. Party je nasinga okwagala okulaga lolo yaffe Somalia ne Congo. Kyali kikulunye kyokubiri ate mwe kyemutapiki mu interest. Muhozo yo gwe mulaba ekintu kyatayagalira ddala bye bintu ebirwa. Kati batandise okuzimba ekitebe ky'amagye embuya. Bamugamba emyaka 2 n'emyezi 9 n'abaga nti kisoboka. Eyo ne banga lyaki. Era yagambye eti kigenda kuggwa before the 22 months oba emyaka 2 n'emyezi 4. Ekirala eddwaliro ly'amagye ligenda kuggulwawo. Libadde limaze emyaka 7 nga project yazikira. Eririwa eriyembuya. Ekyo yakyogera. Ate all over the world kino kibagamu abatuuliriza. Mu nsi yonna amagye ge gakyasiza okubeera n'amalwaliro ag'omulembe. Nabwe kyandibadde naye nze ndaba GMH General Mental Hospital bombo tukweno ne baga nti wali ddagala. Okiwulira all over the world. Era bujjukira ne Trump bwe yafuna COVID bamutwala mu ddwaliro ly'amagye. So General MK okuvaayo okugamba nti eddwaliro lyaffe ly'amagye ligenda kuggulwawo. Actually kwolwo olunaku lwe yasaba ne president ajjale ggulewo. Wano Israel balina kye bayita flying ambulances. Ne South Africa ekiina ebeera nnyonyi naye nga it's a fully fledged theatre. So ekyo muhozi ekyo mumanyi kwebyo ebintu ayagala nnyo ebintu ebikola kye ebyeggwa. Ndowooza abikopa nnyo ku kojjaawe President Kagame. Kuba Kagame talina amu ebyo mbuno tulinde. Ate kye mwateesa mu contract bwe kino okuba. Kola manyanga
omubendegere kubanga banga nti President Kagame oyo amanyi okuva mu convoy ye n'agamba abasirikale be bateme ku chorus ebbali balabe obugumu kubanga Rwanda buli lunaku every construction company ekola amakubo etteeka ligigamba olina okusubmittinga material gy'oli mukozesa buli lunaku buli company eweebwa nti kukola nguudo oba mukola liye Kayunga oba liye Mutukula oba eri eggulu etteeka libagamba chorus gwe mukozesezza mulina omusindika mu National Laboratory bakonfaminge bye mwatesa mu contract gwokozesa tulibirabako ebyo wano mujja biraba wano nalabye n'amakubo ge bakoze leero enkyo osangamu ebizibu wana Uganda mu celebrating a mediocrity kyemuva mulonda ababaka abajega kyovola video yakiri wakiwanuka Mao ne Segona te trendinga ebyekitumbavu ebitrendinga wano zisinga waliyo app gyosobola ku downloadinga nge blockinga gasia n'otamulaba kusuula tulwala ffe buli wala gasia ku TikTok olwala zikati nyina TV zesiraba siziraba zesobola kulaba basiru babiri ku TV nga moderator musiru n'omugenyi musiru I can't insisobola kiringa nga zisobola kuba na mukazi alaba olugambo tosobola kulaba mukazi alaba lugambo sisobola kuba na mukyala wange nga kera kulaba lugambo ku TV abayagala kutegera biri mu no way era ne mala ku dating mwezi mulamba nga kulaba okera kulaba lugambo ku TV ze Uganda adduka mise tosembera sisobola toyagala abere nga amanyi ki Kamiliyoni yalwanye ne gundi omukyalo wange nti alaba olugambo ku TV ina channel 10 omukyala ina kulaba bintu fashioning ezo abantu bambala batya bafumba batya ontegera ndowooza kwa upgrading buki pongobwe ne mukyala wa Gashumba nti alaba olugambo maid yali mukulaba lugambo ne mukyala wange alaba lugambo tekiri ekyo odduka misinde no abantu baba ne choices zebakola si mu maka gange ngofuga nnyo Mwami Gashumba n'omukazi kyalina okulaba olina ku kyaprovinga anti bw'oba toyagala nkufuge nga bbaawo beera nakyeyombekedde obufumbo buliko terms and conditions simple bw'oba toyagala kubeera waka mu budde beera nakyeyombekedde olabuza nakyeyombekedde okumyusa ameka ne bw'otadde okumala wiiki nze nkigambo mikwano gyange ne basisters bange bw'oba omanyi tosobola kubeera under someone's roof under someone's leadership and supervision don't get married dayo sigale wamu nze kyekyangana okubeera mu UPDF ne police nze sifugwa toyagala kufugibwa sifugwa nze onduumira otya ngaani nze Gashumba nkukubira saluti ne mmala omwaka nkubira gwe saluti lwaki nkubira gwe saluti osage mwabawala bw'oba omanyi tosobola kubeera under someone's roof and guidance please don't get married iyo mwenkano gwe togumanyi nze ndi true conservative African man kubasirabangako mami wange nga yenkanyekanye ne daddy wange tekibangawo gwe bw'oba uli yango yakwenkanankana nange pangisa apartment yo oba amakaago simple are you not being rude eri abakyala ate rude ki because nabo bagamba bye mukola naffe tubikola biki we do what you do we can also do kati nkusese njagala omukyala wange angambye nti asasula bumeme andage biru yonna gyasasula waka the mere fact nti nkulabirira kubanga nze kankulinza omukyalo wange n'amafuta ngamuwa ag'emmotoka yes ne saluni ngimusasulira n'ezenjala buli kimu ekibayita omusajja amalayo be Bagashumba buli kimu kubanga saagala akwate ku musaala gwe kasaala ke kati ze zikola ki zize ne famire ye okitegeera zize bwe mba nimba Katonda mpa ekibonerezo ewe nkugambye bwe mbikola saagala mukyala wange akwate kasaala ke kasente ke kakikyala buli kimu kye yeetaaga ogenda mu saloni sende meka zizizo waliwo bangamba akasige waliwo 1.6 negamba ate kironga kiri waliwo akasige ka miliyoni 6 naye mukabeera forever kyekikufuula omusajja kungwe ekikufuula omusajja simpala ezo ze mwambala buvunaanyizibwa gwe n'obeera n'omukyala mu maka nga talina kyalaga nti gwe wakigula oli musajja kyobeera mmesse mu nnyumba emmesse erat you get it
mukyala wange bw'aba afuna miliyoni 3 omusala gwe kake kasente ke kubanga ayina ebizibu ebiri personal otegera ati ebyo nviiri njala ebyo byange bino byempulira mbu basharinga bills 50-50 mukazi wange asasula school fees omwana musharinga n'atolako naawe n'otolako bisanga nga nfudde bwe mba mu rentinga rent yakakadde n'aleeta ataano bisanga nga nfudde kati kyekimfula omusajja omusajja nze gashuma nti omwana wange maama wasasula kitundu nange nsasula kitundu ku ssomero kyekimfula omusajja ekikufula omusajja si kufunyisa mukazi lubuto ene idiot ekintu ekyasinza obwangu kwe kwebaka n'omukazi n'omufunyisa olubuto ekintu ekyasinza obwangu kwe kwebaka n'omukazi n'omufunyisa olubuto okufunisa olubuto kyangu nnyo it's the easiest ene idiot asobola okufunisa olubuto yes but ekikufuula omusajja okimanyi buvunaanyizibwa omukazi ono afunye olubuto omugaidinze Continental agendewa Dokita kyasinga okutegeera eri yeeyo genda eyo eddagala ly'ekinnansi ly'olina okunywa lyerino atuuse okuzaala agenza azadde omuyambyeko okulezinga abaana nze ate kyesikola sisobola kulera mwana ng'omukazi ali mu gavana nsobola okulera omwana ng'omukazi ali mu kiyungu alina kyatereeza nasitulamuko sisobola kulera mwana ng'omukazi yagenze mu mezo abuuke ng'ennyana nze gashoma ndi wakamfukiriyo byakusharinga roles naye abakazi batuukiza obuvunaanyizibwa bwabwe because I've also heard from some men mwami gashoma tibanayi nawasa omukazi naye nejjusa laki nawasa muleke kubanga bye nawasize kyamujje wa maama we nsooka kwegayirira wiki namba mwezi 2 3 4 okwegayira ki omukazi atuukiza obuvunaanyizibwa katonda wange onoba katonda wange onoba kati kankubuuze omukazi namuleeta kunyongerako mirembe oba kubonaabona kungu kasitoyingira emyaka 45 okitegeera olwanyisanga nnyo ekintu ekikubalako emirembe omukazi atampa emirembe twawukane kyolina okusooka okumanya mukyala wo kikyasinga okwagala kino n'omukyala amanye bba wange kikyasinga okwagala nti kino awo olina okulemera nze okimanyi kyensinga okwagala okimanyi buyonjo na juice waka nze oba okulya kwange kwakwegayirira nze kasi ennyumba ebeera ennyonjo nyina washing machine 2 ezooza engoye mukazi wange tayoza ngoye maid alina okusookinga gundi mu mabaafu n'aziteeka mu washing machine n'ezikuba towels buli kintu kyonna olemu watya amaka gagashumba because ayagala juice mumuwe akoma akakuba juice wekali si gwotoola ssente muwala waffe hauserepa agende nakasero n'agula ebintu gwe oluva okukolesa wanga ekawungezi genda mu fridge okakase juice wagashumba mwali nti mwali genda olabe Netflix atule nabako omanyi omukyalo omutuufu wadde wakasawa 12 emwe alina okunaabako anaabe alabe Netflix wengenda okukomerawo ng'ayokyanga kuuka mutegeera ng'abugumanga kuuka ebyo ebintu bawo tanaabira mu kabaafu kabbulu mu muteera y'amazzi tanaabisa sabbuuni ono gwe basala nti yamusigadde mu matu you get it tawuli z'omanyi we zigenda socks z'omanyi we zigenda you get my point so omukyala wakulumya omutwe ng'onoba oba yanoba nze nnoba ove mu makaako nze nnoba gabufuukira ekirala mirembe kungunza ekintu kyonna ekitali mu mirembe sikibeeramu okimanyi nti abantu abadde successful ku nsi kuno si be bagagga abantu oba yali Harvard University interviewing abantu 10,000 bagenda okizuula nga 86% ku bantu abadde n'emirembe ku nsi kuno si bagagga aba living a fairly good life buli kimu okyetaaga owulira nto nenzira abakanga mu fridge temuli kantu kakunywa kuki olina omukyala naye nga naye biye byetaaga giri emyenge gye balagiramu egiri gwe ginywe goyagala juice wo nze juice wange fresh juice wanze sinjwa bino bijuice bino bikolerere okujja kuba emansazeewo byebateeka mu flavor waliwo kati waliwo nga pick and peel ogimanyi eyo it's a gundi nungi juice nze ate gwe nsinga okunywa bamuyita inyanja ava Rwanda bamuyita ki inyange ye juice akyasinza okubeera authentic and organic mu Africa ava Rwanda nja mukuleetyako wano bamutundawo mu Uganda muno mwalimu amaduuka gali gamutunda ne gaggalawo supermarkets kati mujja Rwanda direct yakyasinze bwe bakuba omuyembe gubanga gwe bakamudde obukamuzi apple oranges n'ebintu ebirala you get it bwekiri
kati gwo mukyalo olina okumanya nti no wasigaddewo box emu ordering omuki omulala gye simple balete nze kyesaagala kwe kulinnya mu nnyumba n'empulira ettaka kikumalako emirembe ettaka ate omulimu ogwo si gwa mukyala gwange maid owo akusupervising yes njala maid wange ngambe simusasulangako mu budde owulira ndowooza kubanga fe awaka we live like a family ewaffe situlinayo kintu nti kino kyagashumba kino kyani kyetulyako ne maid kyakola kyaliako the clarity with which he spoke bangi nga babadde bakisuubira nze omukwabo anti kubanga tointeractingangako naye MK bw'abeera mu kitundu njawulo ntono nnyo nga ne Geno Yoweri Museveni waali ekisooka infrastructure ekuuma President Yoweri Museveni is the same infrastructure ekuuma Geno MK but speech eyekyotera bw'obanga otunulira omuntu nulira obulago buno ebibegabega bino body posture demeanor ye he was in charge actually MK yogedde nga president ku mukolo guli naga tujja kidiscussing ko mu high command bw'otunulira language ye clarity mu bigambo yabadde nga commander in chief that day okitegera it speaks volumes. I rarely see President Museveni clap. Ne yayogedde ne President Museveni ng'akuba ne mu ngalo. Yes, kubanga yayogedde ku kyamagye. Museveni amanyi nti ali mu buyinza lw'amagye. Singa yayogedde ku miyogo egyo teyali kubye. Amanyi nti AK-47 ye yamutuusa waakola ki. So what does it speak? It speaks who is the next president of Uganda. Kokatiriza nti Geno Muhoozi yaddako. Yes. He's in charge. He's in charge. Simple. Neche njagala ku magye kubanga MK yaliwo match earlier beba musiginalinga nti commander in chief atuke sawa yonna nina atandika okwetereza commander in chief salute n'atandika okutegeka nazi kuba atya. Wow. Yes. Ebyatata bidda ku bbali. Yes. Yali in charge that day yayo speech yali very brief nenge kutte ku nsonga ompulira ndowooza akantu kokka keerabira mu okuteekamu kali kamunti from Arua to Kisoro, from Chotera to Kweni, you will know UPDF is situating out. It was an amazing speech. Perfect. Well, yes. It was an amazing speech. Omulamuzi president yakoze nkyukakyuka mu balamuzi n'alonda abapya n'alonda n'abalala bwana ffe Nzeije kakati ye Deputy Chief Justice. Oyo nasanyuse nnyo, unfortunately namba enagiruzi nga sigiraba. Oyo abadde principal judge Nzija kati yamufudde Deputy Chief Justice. President Museveni, thank you so much okumulonda okufuuka Deputy Chief Justice. Lwaki wakisanyukidde? Nakisanyukidde kubanga mumanyi 1-on-1 ekyokubiri sirabanga ngenze mu bitongole by'amaanyi ne sirabanga muntu alina sense of humility nga mwami oyo. Bw'ogenda mu office ye ava mu ntebe ye eri najja wooli. What? Omwami oyo the new Deputy Chief Justice namumanyira nnyo ku nsonga ya Desire Mirembe. Desire Mirembe mumujjukira ye mwana omuwala eyattibwa ekisajja kye bayita Matthew Kirabo ne kimusalako obulago ne kimusuula mu bikajjo bye Lugazi. Omusango ogwo kyagu committing I think 2015 or 2016. Judiciary negezaako kutta omusango ogwo kubanga Matthew Kirabo ayina ku relatives be abanene mu judiciary. Emisango gyonna ejja naggomola negiwozesebwa ng'ogwa Desire Mirembe bagutuddeko. Ne tugenda ne Canon Nakalema Judith Nakalema oyo ne tugende wa former principal judge oyo Nzija oyo ne tugendayo n'agamba it's news nga taguuliranga nako fayiro nga bagituulira bagikweka ne tumubuulira nti ekirala suspect ayinamu ku banene abalamuzi wano n'abatubuuza ne tumubamubuulira n'agamba now I know. N'atwashuwalinga nti shortly after COVID emisango egirina okuwulirizibwa ogwo gulina okusooka era ne COVID yatanaba kuggwako ne kutandika okuwulirizibwa emukono
nasibanga mukono every day naguwa omulamuzi gwe bayita Kawesa omulamuzi omulungi oyo tali yanguzi Kawesa omusango ne guulizibwa ekitemo ne bakisiba emyaka 3 emyaka 3 matono but at least tekiri at large ekirala nzizo yangamba story yantachinga yali mulamuzi embalala awulirize emisango nakuluwedde akubye ku meza ngomanyi bakuba nti agenda yakuba oba crack yakuba aba yakakuba omuntu nawanika omukono namugamba mama kiki tinawaaba wano omusango gumaze emyaka 2 bampita nzije mpa obujulizi buli lwentuuka wano nzirayo buzi ne buli lwenzija wano ntunda mbuzi yange tekibangawo mu history nali conveninga session naddamu bambi kyamukwatako mchala omukazi omukadde nagamba buli lwenzija wano ntunda embuzi fune transport yandeeta so bwe tuba abantu ngabo katonda abalinyisizza fe tu celebrating mu Uganda muno mukyalimu abantu abalungi n'emiyayu mwegiri mu judicial omwo mulimu abantu abalungi ne mulimu n'emiyayu giri saba yayu kamba bulire nakulya kesi ya gundi ya CMI kana kasajja ke bayita sikasimwe bwe kansibira ku Trump tap charges nembera ku CMI yawo ne bantu wala ku Buganda Road Court kungu nga bannamawulire abali mu kooti basinga kamera zali mu kooti nga singa abantu bamu blazinga mujje banyonone nga bantaddeko counts 49 chief magistrate then bamuyita Nyanzi bali bamuyita Nyanzi kati registrar of high court nampa bagitabata belo nga tutaddeyo sente e court bay nani cash bay nangama nipozinge passport yange ndairanga ntya Allah sitwawa ako wadde sirinje 10 omulamuzi oyo mwebali kati registrar of high court actually spokesperson wa judiciary kakati wadde 10 sira nelo yawa sigama nti oba nayogera ndiyoga n'omulamuzi atotadde wadde 10 ne bangamba ndipotingenga every after 14 days ngandipotinga kati Nyanzi ne bamutransferinga abane bamutwala embalo omulamuzi omulala najja n'aguuliriza n'agugoba nga nakalipotinga emirundi 22 n'agamba olamu bwe talabanga musango gwali muyiyenga guno byonna nga bipange mwebali abalamuzi mwebali abali very sane they are there nene emiyayu mwegiri nga bola mu UPDF mulimu emiyayu mu police mulimu emiyayu mu prisons mulimu emiyayu ne mu family zaffe mulimu emiyayu ne malwaliro mulimu emiyayu atenga mulimu n'abalungu yes ne makanisa mulimu ba pastor abatuufu ne emiyayu yes there are many sane pastors mu gwanga muno ne mulimu ne emiyayu ne mu Catholic Church mulimu emiyayu ne Rubaga wali emiyayu ne Namirembe wali emiyayu buli wamu kati ekirungi bolaba yo omuntu omutuukirivu ate mu celebrating police yo giraba there are many good police officers UPDF yo giraba there are many good UPDF officers Uganda prisons there are many Catholic Church there are many good priests and Namirembe there are many good reverends mu Basiramu there are many good sheikhs ontegera ndoto gine miyayo gibera mitono ne muganda wange impact jajo emmese yinzo okubeera mu drop okumala omwaka nga temumanyi loli gendo okunoonya ebyapa byo loli kakasante emmese ina amaanyi eridde kiramu wali ogenzo okunoonya ekyapa kyo kyosinga okwagala n'osanga bakiridde ate emmese eriya walirinya no era wasuubiza nti executive order ejja era nejja you were very excited wa fesi tugenda nkuwa president Museveni nga tusubira executive order era ge magezi gali genkugambye no bwe watuukayo ne muvaayo ndoza n'abasuubiza nojja wano ku muzinda noganti bane mulinde essaawa yonna president agenda kuyisa era nagisayininga tewali family y'abavandimwe banyarwanda mu Buganda Busoga Eastern Region ta celebrating naye emiyayo egimu ejja immigration giri mu kugi frustrating really it's being frustrated ekiragira ekyawaggulu ekya government ekya president era bakyagamba abantu baffe bagende ku naturalizinga n'emitwe abantu bagenda kugobwa kino kankikugambe abantu bagenda kusibwa gwe omunyarwanda yenna oba omuvandimwe ebiragiro bya nnyina biri very simple genda ku Minister of Internal Affairs ne National ID only
bakugambye bwe bogenda okusaba passport what they need from you is a national ID. Be bakugamba nti leeta ebbaluwa zine okuva ku LC1 up to LC5 no problem zitwale. Nekye tukwagala otukole okimanyi genda ku Minister Internal Affairs bw'oyingira manyi sawa zoyingidde na room number ki number 29 ani gwosanzeemu kati bangambye abakozi abamu batandise okweka amanya gaabwe olongo olulunna tima president yatugamba bino byabakola tima malice hate teri kirala buchayi obuuza nti olulunna waliwo omukazi abadde Saudi Arabia amaze emyaka ena nga maid nga pakasa yakomyewo Uganda alabe ku family ye myezi 3 addeyo bagimumye wicheri nga executive order tena kufuluma. Imagine omukazi naleka family ye wano nagenda akola obwayaya akomyewo alabe ku family ye addeyo apakase bagimumye. Nebiragiro byenyina biri very simple kikulu nnyo mwe nabampuliza ku radio phone radio 7 bw'ogenda ku Minister Internal Affairs ng'ogenze kusaba passport obanga bagikumma twagala okumanya ani agikumye kubanga waliwo engala bye zirina okufulumaawo. Bw'oyingira mu kasenge konna sooka omanye room number badde ki sawa mmeka tolikodinga bantu aba gwe bw'ofuluma nga bakugambye genda ogula obutuuze oba toli munna Uganda fuluma ebweru kola video ogituweereze ku namba eno 708 500 444 kubanga abatusingako batugamba twagala obujulizi nti kituufu bakyaziba mma 708 500 84 no 708 500 444 gibasomere eri 708 50 04 44 708 500 444 tujiddemu it is the same 708 500 444 okay tukusaba abatusingako batugamba twagala obujulizi nti bakyaba mu passport mugenda kwawula ani president w'eggwanga lino ya commander in chief kungu bano baana banaku bali mu kunyomola executive order ya president. Wow. Omusajja spearhead nzemo kigwe bamuyita Kajuga oyo omutya amanya galeke ate ngati aje amanya gabakulu galeke ani mukulu tunule nsebo amanya tunula amanya va ku simu yo tugayebuga minti immigration kambuze kibuzo naye nga amanya tugaleke tugene mpola nga tu praise nze former principal judge nzeijo kubanga he did the right thing. Lwaki abalungi mwagala tubogereko wano sitani tuleke kuzogerako kungu mubeere basajja kyesinza kukola kwe kusinzira ku radio kuno okuvoola omuntu bwe mba nfunye abantu 15 nga buli omwanga amanti oyo yankoze kino yangambye kino yawandiise seba wulira omujego oyo n'agamba omuntu anaturalizing. Naturalization in Uganda only applies to non-Ugandans who have lived in Uganda for 20 years. Ulya omusudani omukongo munansi wa Rwanda ng'abadde mu Uganda ne munyumira nga mazeemu emyaka ameka 20 oyakkirizibwa ogula obutuuze kye bayita ki naturalization. Nebada abantu benkugamba be bantu nga bajjajja baabwe 1930s 1940s baziikibwa Uganda. President yabuuza munansi azaala atya omuntu atali munansi nga munansi azaala munansi. Yes. Era mbadde nkusaba tukyalinayo obudde butono sibe kiri ngenda kuwa produce on executive order demo bagizanye okitegera tuzanye kungu batubeeranga ku radio 4 ne tusiima abalungi mu police n'ababitu boogereko era omubi abeera mubi hulya ndoza n'ababitu bakole ki tuboogereko line eggwanga siri otafiire line eggwanga lyaffe n'abannayuganda. Okay. Mwensobe gye mukola kwe kulowooza nti waliwo bannayuganda abali special n'abatali ompulira omuntu omusajja oyo gwe nkugambye gwoti okwogerako simanyi lwaki okatya owulira muganda we munansi wa Rwanda ayina ne national ID ye Rwanda owulidde sebo muganda we munansi wa Rwanda ayina ne national ID ye Rwanda naye aliisa bannayuganda akakanje
You get it? Kungu nabeera nawe day in day out ku nsonga eno. Nze bw'olabanga nnemedde ku kintu. Abo ina evidence. Mbagina evidence. Buli muntu ajja ati oyo gundi. No, omunola omuyita Habimana. Amanya Lwaki batya? Owe, tumeze embogo ate oleeta obumyu. Lwaki tusiimye former principal judge? Nzeija tumusiimye. So yagala tusiime tuleke ku name and shame. Period. Kati gobo otya gundi. Gwenzendeka ntule mu ntebe awo. Tugende maaso. Zendeka njitulemu. Fesi tuli batiitiizi Kungu. Nenza kinewuza nti order bagije. Otya how do you do that? And see President Jakulembera. But I also have it. I also audio. You have the audio. Yeah, executive order. Ya jizanyi. Katu yo Luganda kwa twagitranslate nze mu nnimi 8. Eri mu Luganda, Lunyarwanda, Lunyankole, Lutoro njire ku simu kuno. Nemba njaga yite mu system yange. Okay, kajiteke. Ajina. Tojja kwa. Mu nnimi zonna. Njagala mu Luganda yonna tugenagiza nyanga tukomyewo. So kiriyo wakiwanuka akugamba Anthony General nti bayino implementing nga bweri. Tekiriko debate. Owulira President yagamba nti omuntu kasajja ne national ID mu passport. Bwe mukisuula nti yayiiya mu musamoninge. Mulaga obujulizi twakuwa national ID eno ba passport ne tukizudde mumukwate mumukube jeki atwaliwe mu court kuba ya forging ebiki. President namuli yanganya nti atona ayagala si ayina ato okujja okwerwana kirije muri mwe. Yes. Whoever alleges must prove. Bana abantu badde kungunga bakuma passport olwerinnya lyo n'endabikayo kumanya obusajja buno bujoga waliwo omuvuka we mukono eyo taata we Peter Mugerwa musajja Muganda yazala mu muvandimwe omwana gwe bayitibwa Dennis Mugerwa omwana n'asika omusaayi gwa mama bamugambe nti basajja mwenga mujoga gwe Munyarwanda wafuuka ddi Omuganda wafuuka ddi Mugerwa okitegedde. You can imagine lye jogo balabira ku maaso ekyabalya n'ekipya mbu tewali Munyarwanda alina kuyitibwa Kabalega kati nze singa nzadde nky'omwana omulenzi nyamutuuma Kabalega si gonsalyawo kyentuuma ki Kungu oyinza okuba nga obadde mukwano gwange ennyo ne ngamba omanyi Kungu ono omwana kamutume Kungu kati I'll give you an example nze nagamba sikyayamba bantu sikyaweerera naye nnyina mukwano gwe bamuyita Ochaya yali musajja mu kyoli Ochaya was a true friend. Ochaya yafa nyina omwana we genda tanso okuweerera era namugambye siweerera gwe mperera Ochaya. You get it? Omwana oyo singa akuze n'aneminga omwana we Gashumba singa omwana oyo azadde bamugamba gwe wafuuka otya Gashumba bamugamba agwe oli munansi wa Rwanda tuli muna Uganda. You get it? Ochaya baba kyoli buno obusajja bubadde busazeewo kati bwe butusalyawo amanya getuuma amaki abaana. But that is being so petty that you based on the name no ganti gwe toli muna Uganda on the name. Yes, kankubulire ekirala fairness gye twagala. Kungu bongamba nti ndeeta ebiwandiiko ebyabajjajjange before 1926 gwe sooka oteekewo ebibyo. I thought the president was elaborate and clear. Kino kyenjagala okuzannyira kati mu lulimi Oluganda osobole okukitegeera. Mwami Gashumba kyagamba nti abalina okukissa mu nkola bakyakizimudde. President yagamba ki? Sooka owuliriza. Kikino ekiragiro ekyavuddewo omukulembeze w'eggwanga ekyalese nga bannayuganda bangi babunyaka mwenyu ku matama nga n'abandi bakyacyanca ng'akimezezza okwenjala nti bwe siikoze waakiri naawuuta. Ekiragiro kino kyafulumiziddwa wansi w'ennyingo nnamba 99 akatundu akasooka n'akatundu akookuna mu ssemateeka wa 1995. Ekiragiro ku mateeka engeri n'emisoso ebirina okugobererwa mu kuwa bannansi ebiwandiiko ebiboogerako ng'akozesa obuyinza obuweebwa pulezidenti mu nnyingo ya nnamba 97 akatundu akasooka n'akatundu akookuna mu ssemateeka. Ekiragiro kino kikoleddwa nga 23 Januari 2025. Mbadde nfuna okwemulugunya ku ngeri abantu abasaba paspooti gye bayisibwamu abakwatibwako ensonga eyo naddala bwe gutuuka ku bibuuzo ebibuuzibwa okusobola okumanya oba ng'oyo asaba paspooti munnayuganda oba si munnayuganda. Ensonga y'obutuuze okumanya oba ng'omuntu munnayuganda oba nedda yamulungulwa bulungi mu chapter namba 3 mu
ssemateeka wa 1995 era erambika obutuuze bwa mirundi esatu. Obusooka bwe butuuze obuzaaliranwa, obwokubiri bwe butuuze obw'okwewandiisa, obutuuze obw'omulundi ogwokusatu bwe butuuze obw'okufuusibwa. Kale nno kyeraga lwatu nti obuzibu tebuli ku tteeka, buli ku ngeri etteeka gye likwatibwamu okukakasa oba nga ddala oyo asaba paasipooti n'ebiwandiiko ebirala ebimwogerako biraga nti munnayuganda. N'olwekyo olw'okuba nti okusoomoozebwa okuliwo kuva ku ngeri etteeka gye likwatibwamu, ndagira bino wammanga. Buli munnayuganda ayina eddembe lye okuweebwa paasipooti oba ekiwandiiko ekirala kyonna ekimuyamba okutambula n'okwetaaya, era alina eddembe okuyingira n'okufuluma eggwanga lyattu Uganda. Amangu ddala ng'abakozi ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga z'obutuuze n'abantu abayingira n'okufuluma eggwanga Uganda nga bafunye okusaba kw'omuntu yenna ayagala paasipooti bateekwa okwesigama ku ntaputa y'etteeka erirungamya ekitongole kino mu kyaputa 313 eriragira asaba paasipooti okuwaayo ennamba eyandagamuntu oba nniini nnamba n'ebyetaaga ebirala nga bwe biba birambikiddwa olukiiko olufuga ekitongole kino. Bino nno biteekwa okuba nga byawandiikibwa nga bimanyiddwa ate nga byesigamiziddwa ku mateeka. Bekikwatako bonna bateekwa okukolera mu mateeka nga bwe galambikiddwa ssemateeka wa 1995 n'amateeka agagobererwa okusalawo ku butuuze oba okuwandiisa abantu. Byonna ebikolebwa bekikwatako okukakasa obutuuze naddala obuzaaliranwa biteekwa obutatyoboola oyo akolwako, era tewali kintu kyonna ekiralambikiddwa mu mateeka ekiteekwa okumusabibwa. Abakozi ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'okuyingira n'okufuluma eggwanga balina okukimanya nti obutuuze obuva ku buzaaliranwa bubeera bwa mugirano era ekitongole ekyabwe si kyekibugaba, era ab'ekitongole kino balina okukitwala nti akolwako munnayuganda okuggyako ng'omukozi ow'ekitongole ekyo afunye obukakafu obw'enkunala obulaga nti bimu ku ebyo ebiweereddwayo asaba birimu ekitali kituufu, era bubeera buvunaanyizibwa bwa mukozi ow'ekitongole kino okuggyayo obujulizi buno okulaga nti oyo asaba paasipooti byawaddeyo okulaga nti munnayuganda si bya buzaaliranwa. Obujulizi buno omukozi alina okubuweereza ekitongole ekya NIRA ekigaba ndagamuntu ng'agoberera etteeka eriruŋŋamya okuwandiisa abantu mu kyaputa 332. Obuvunaanyizibwa buno tebulina kubeera ku ono asaba paasipooti. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'obutuuze n'ensonga z'abantu abafuluma n'okuyingira eggwanga lyattu Uganda tekirina buyinza okuwamba oba okusazaamu ndagamuntu ezifulumiziddwa ekitongole ekya NIRA nga tekisoose kugoberera amateeka nga bwe galagira. Buli muntu alina eddembe okuwulirwa n'okwewozaako awamu n'okuweebwa empeereza yonna gye yeetaaga, n'olwekyo omukozi w'ekitongole ky'alina okukola kwe kutuusa ebyo by'alaba nga tebikwatagana eri aba NIRA okusooka. Si buvunaanyizibwa bwa kitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga z'obutuuze n'abantu abayingira n'okufuluma eggwanga okunoonyereza ku butuuze bw'omuntu agamba nti munnayuganda mu buzaaliranwa singa kizuulibwa nti ebyo byawaddeyo okulaga nti munnayuganda mu buzaaliranwa biriko akabuuza, wabula kirina kubikwasa aba NIRA ne bagoberera ensonga nga bwe bagoberera amateeka agabafuga mu kuwandiisa abantu. Ebiwandiiko ebisabibwa mu kuwandiika abantu n'okugaba ndagamuntu mu kitongole ekya NIRA byannyonnyolwa dda mu tteeka era nga kuliko akatikiti ak'obuzaale, pamiti ey'okuvuga mmotoka, akakongo ak'okulonda, kaadi y'abatiisimu n'ebirala. Wabula bwe kituuka mu mbeera ng'omuntu akwatibwako bino byonna tabirina, omuntu amulinako oluganda asobola okumuwaako obujulizi ng'alayira nga etteeka bwe lirambikiddwa. Byonna ebyetaagisa mu kufuna paasipooti oba ebiwandiiko eby'enkizo biteekeddwa okuba nga bifaanagana ku bannayuganda bonna awatali kusosola mu mawanga, ebika, ekikula oba gye basibuka. Okusaba kw'omuntu yenna akasita akuwagirwa ebbaluwa eva mu bakulembeze aba wansi oba nga kuwagiddwa abataka ab'enkizo nga kyetaagisizza, omuntu oyo ateekwa okuweebwa paasipooti oba ndagamuntu mbagirawo. Abakulembeze aba wansi kwe kuli LC1, LC3, GISO ne RDC. Kyokka singa kizuulibwa nti omuntu eyaweebwa paasipooti oba ekiwandiiko ekirala kyonna eky'enkizo mu ngeri eno teyali munnayuganda, olwo kisobola okusazibwamu. Mu kiseera kino amateeka tegawa butuuze oba kubeera munnayuganda, kubanga munnayuganda azaala munnayuganda oba omutuuze era azaala mutuuze. Minisita w'ensonga z'omunda ne ssaabawolereza wa gavumenti balagiddwa okugoberera ensonga eno mbagirawo. Nassaako omukono Yoweri Kaguta Museveni, President wa Uganda. Executive order. So bino bajemedde. Actually executive order eyo bw'ogiwuliriza ennyo, immigration teyina buyinza bwonna, it's NIRA.
kubanga ekiragiro kigamba omuntu alina okuba ne national ID. Ekira president yayongeramu nze kyenayagala ennyo local authorities kungu bakuzaalawa kyabazaala ani akumanya okusinga ekyabazaala genda mu kifo ky'ozaalibwamu LC1 LC3 giso diso RDC bakakase kungu mutabani waani kyokka kimala muwe passport owulira bwe mukizuula maaso eyo yalimba mujimujjeko se mujimujjako si ati se bagamba mumuyite otegeera mulago obujulizi watuwa ebiwandiiko ebikyamu ekyo olumagamba ayingiramu CID atalinge forest document oja kati nkulunziza Kajuga Habimana Debola mwebani passport zino zabanyamwe kitafu yabuza nga tiza nyoko Mandela oyo mumanyi oyo Mandela wa mafuta yasangako owa taxi asaba muwe change nga petrol attendant aganye omuwa change nga lizo ni jawo ojimanyi nti ono tanywa wano mafuta namugamba change ya nyoko otegera ndoza passport za mwe passport za Republic of Uganda ani president we gwanga ate mulimu ne Raida bwe bakizuula nti waleeta ebintu ebiyiye bajja kuyita baleeta obujulizi for example singa bakizudde nti oyina passport ne national IDs ezensi endala nga babireeta kubanga president yaganda ekyo kyebayita dual citizenship agamba dual citizenship only applies to Ugandans who live in Canada, who live in US, in Australia and Europe. Sizine ensi ezikoze eki etolodde kungu waliwo omusajja kutwina mu office musajja musiraamu bamuyita Lamanzani Luzindana n'okulonda kwa 62 yalonda bamuma passport dream ye genda Mecca mu bulamu bwe tana kyayagaza yagamba nze passport njagaza kimu malirize empaji y'obusiraamu eyo bajimuma yalonda mu 62 mu kinana yalonda buli kulonda konna abadalonda NRM bajimuma simu na Uganda nagezako ne naturalization ya storing you get it naye kubulira engala bizigenda kufulumaawo take it from me nziramu ngamba gamba mwe nabampuliriza bobo omanyi wamibwa passport do us a favor kubanga bali mu kulima nti bazigaba genda mu Ministry of Internal Affairs lumo namba ki don't record anyone memory za mwemanyizi kolera waggulu gamba kusawa nya nyingide mu lumu namba 29 nsanzemu omukyala bwati oba nsanzemu omukazi bwati nangamba ngende ngulo obutuuze sebo olwa kajega akagamba mugambe mu 7 jazz signing ataba batakafude kamanyi okitegeera nekino kigenda kuggwa katuje banange mbabulire lwananga nnyo obulwadde buleke kukwata bujjanga obusaaga naye okugenda next week nja kunyumiza mutabani wange yagwa ku accident ekiryandongo kye yayitamu obudde butugenzeeko ne kanchi briefly kanchogereko nze believing nti abaana bonna oba wasoma ki olina okukola omulimu gwonna mutabani wange ayitibwa Jona abaddenga wano Jona oyo Jona oyo muwanvu oyo twalina consignment gye tulina okutwala erira urgently sawa zalinganga mukaaga ne mukubira simu ne muza Jona oli wanti ndi waka njala kutuma lira tikanzije ne tusinkana mu kibuga ne tugenda ku basi why tugenda okusanga basi zijjudde ne bangamba drone eri wegenda sawa emu ngate consignment yaffe eyina okubeera erira by 8:30 meaning drone bweva wano kusawe mwijja kutuuka sawa nga 6-7-8 nemba buuza buli muntu mumutwala sente mmeka timitwala 3 nemba wa sente za drone nensiibula Jona bulungi consignment ne tugitika mu drone nenzira waka mbandi waka sawa 10 Jona ankubira simu ti Uncle Frank tugudde ku accident kungu nze gwolaba ndi musajja mugumu naye kirisi kirabanga ne mubuuza mugudde wa ku accident simanyi
kyeyaddamu nkubira mikwano gyange abakulu mu poliisi buli omu ambuuza accident eguddewa nenziramu nenkuba enamba ya Jona omukazi n'agikwata ti bano bagudde ku accident ekiryandongo kuba erigenda eggulu accident egudde kasomero kebayita eriranya akasomero kebayita jejeje primary school nenkubira mikwano gyange bali mu radio room sijja boogera mannya bakulu ne banga tova ku simu ne bakubira DPC RPC ne medical superintendent w'ekiryandongo coordinating bambi police thank you so much within 30 minutes Uganda police yali emaze okutuuka ku scene na ambulance ekiryandongo ne babajjawo ne batwasa Kiryandongo hospital nenti ng'omusaayi oguli Kiryandongo hospital oyinza oga nti babaaze ente ne coordinatinga ne bangamba tibalina amafuta nga njagala bamuleete Kampala ne mbaweza sente z'amafuta ne babaleete Kampala ndo watuuse Nsambya sijja balimba obuvunaanyizibwa ne speed gye nalabye Nsambya hospital ku balwadde sigirabanga head of Nsambya hospital n'asamoninga badokita bonna ne bakebera John ekifuba ng'ekifuba kiri okay ne bamukebera omutwe nga guli okay unfortunately nga liver ye yafunyeko damage ne bagamba situina kudilayinga tuina mutwala mu theater ne bamutwala mu theater n'ekirunyi nti ekibumba nti ne bwe kiba kyayise kyonna kiddawo ekyo bakinyonnyola ne bamutwala mu theater ne bamulongoosa abadde amaze wiiki namba ali Nsambyawo kati bamudischarginze naye obwangu bwe nalaba Nsambya sibulabanga naye ekyanyiizo kimanyi omwana yava Ekiryandongo nga tibamukubye empiso ya tetanus enkeera dokita akulya Kiryandongo ankubira essimu ambuuza omwana waffe ali ate ne mugamba omwana embeera tennaba kutereera naye ajja kutereera ne mugamba ne dokita ndi very disappointed with you ne mbuuza why omulwadde ayina ebiwundu ne mutamukuba tetanus empiso ya tetanus mwenye bwe yaŋŋamba we are sorry it was an oversight tetanus omanyi yasinga okutta abantu kakati bwafa mu bakungu nga mugamba nti Allah bwageze faberu baga nti fuba eggulu ly'empeera Jona ne bamudischarginga bikibe nayiga bintu bibiri kungu tojjangako essimu kungu tolekanga simu yo mu silent Jona simu yebeera butabeerako sitwali tegedde kikoze eki simu zange beera butabeerako sali coordinate nze operation eyo ku makya muntegera ndowooza kati gwe toyagala tu celebrating Ensambya lwaki ebirungi situbyogera yogerebwe nze nkyogera nnyo omwana bw'asoma obulungi lwaki situmuselebratinga lwaki bw'asoma obubi embooka ekaaba kubanga ffe waffe embooka yakaabanga so Jona oyo gwomanyi oyo Jona bamulongoseza emirundi ebiri olukindo lwayina wano luva wano paka wansi wano ngenda kulaga ku bifaananyi you get it naye nga Katonda yazizza bibye Jona oyo mwana wa sister wange nze nali mutumye naye nga sister wange yaŋŋamba nti omulimo gwonna ne beguba gwa kuyoola kasasiro gumuwe tujjemu olugezigezi bano abaana abato abakamala okusoma semanya nasoma ICT semanya nasoma ki you get it era Jona ali waka siye muwanvu mulamu so twebaza Nsambya hospital Nsambya thank you so much Uganda police mwalago wangu within 30-35 minutes bali ku scene gwagamba muna Uganda yani gojjawo obuyinza obusalawo nti siri muna Uganda obujjawa constitution yesala wani muki muna Uganda gwani atusalirawo you get it zatenda batwali badde twetunulira era ekintu kino njigamba nnyo n'omukulembeze n'abalala Pan-Africanism gye bapuliikinga nga sigiraba nze amendments zetugenda okukolako ffe muzimanyi bajjawo kino ekintu ky'eggwanga mu constitution kibere optional bw'oba yalogamba nti ndi Muganda kiri okay bw'oba yalogamba nti oli Munyankole kiri okay bwe tuba twerabanga abaddugavu abali ku lukalu lwa Africa why do we still look ourselves ku mawanga why do we look at ourselves based on where we hail from ontegera ndowooza bambi waliwo ambuuza enamba yange esimu oyo guy kube namba eno bagi whatsapping 704 555 WhatsApp that number will get back to you 704 yes 555
555 mwebale nnyo mugende mupakase mugende mukazane tokkiza munnabyabufuzi kulimba wetegerere